Emotoka yafudde. Polisi tuzeko ekintu nekigana ku last Trade Tower. Siraj ndi ku live jangu ku 4th floor. Wanti Siraj jangu ku 4th floor jatulaba tuli awo wabweru. Tuli ku Trade Tower. Mommy's boy, ndi ku live omukwano. Ndi ku live Mommy's boy. Naye yogera kati nitumaliriza. Kati chamalo banyonyolasi. Simwe bateganya bannange. Ndeeganya ogwokubiri. Kibino biki. Dere ebipali bye tulina sibirabanga oba tetwasaba. Swabula amaaso gaawonye watuwadde akaseera akazibu mukwano nawonye. Pepper spray ofunamu obuzibu ndowooza ssaawa ng'emu then after n'okomawo n'okola. Abayiriri tetulwala nnyo tetulwala awo ng'olwadde tulwala mu katini ate ne tuddamu ne tugenda ne tukola. Inshallah we have a lanji abateeka media y'ejiiso gw'omukisa abatusayisanya omuweereza okusinsa okukola abatusayisa okukola tuli wano ku Trade Tower mu High Court nga kansula ekola zennyini sigadde obulezi
Nkyakongera okubabuulira mugamba tuli mu kkooti. Buze wali 12 kale. N'amalala omusirikale owa Bulack lwakuba bano abalina feesi tabatya nnyo. Assalamualaikum. Okumanya wanya naye ku police station Morning. Tap. Mwana gati abadde aweke. Kati baabanyoolawo kudoozibwa. Tebabatwala mu poliisi. bagenda kugezaako kikola bagezaako kikola kuba bano abantu baabwe enkola yabwe tekyuka sei tujja musuza bulindo violence yaki wanaddaka mu motoka bajja musanga kati tuli set gali kasooka amala okumala tuli set
So tubadde mu kkooti ku nkya ya leero nga tuteekayo omusango tutaddeyo omusango enkya ya leero ogwawabiddwa client waffe Honorable Nalukoola okuva ku nsonga z'okumubibwa abantu abambadde obukookolo era n'ayisibwa bubi nnyo n'atulugunyizibwa era n'atyoboolwa era nga tulowooza nti kyatyoboola eddembe lye ekusooka ng'omuntu nga munnayuganda okwetaba mu byobufuzi naye ate n'ekyokubiri nti kyatyoboola ssemateeka. So tusaba ekiragiro kya kkooti nti ebikolwa ebyo byamenya ssemateeka. Ekyokubiri tusaba ekiragiro nti yatulugunyizibwa abakuumaddembe. Ekyokusatu tusaba ekiragiro kya kkooti nti abantu okwambala obukookolo ng'ate balowooza nti bakuumaddembe kimenya ssemateeka. Ekyo nno tekiri ku Honorable Nalukoola yekka naye kiri ku bantu bonna abakwatibwa mu ngeri eyo nti omuntu okugamba nti akwasisa amateeka naye ng'ali mu uniform etamanyikiddwa atambadde akakookolo nakyo kityoboola ssemateeka. Era tusaba n'akasente bamuliyirire nti emisango gye gifaanagana bwe giti kubanga mingi kuteekayo emisango egiwera 30 kuba mwenna mubadde mulaba ebigenda mu maaso. So ennaku ezijja tugenda kubeera nnyo nga abantu bonna bali batulugunyizibwa. So tusaba kkooti nti emisango gino egikwata ku kutyoboola eddembe ly'obuntu eba eyagala okuweereza akabonero kimusuzo gye tugendamu ebitongole kubaddembe byeyise bwe biti ekiwulirize mangu kubanga obujulizi bwe buli ffe ng'abawaabi tuli ready n'obujulizi bwaffe gireme kukandaalirira mu kkooti gireme kubeera nga ebisango eby'okutyoboola eddembe ly'obuntu gimala emyaka 3 nga teginnawulirwa nga bwe kibadde emyaka 30. So we're in court this morning where we filed a case on behalf of our client, Honorable Nalukoola, following events that happened immediately after his nomination. We are saying that the intentional affliction of pain, the torture, the flogging, the humiliation, the denigration of his rights as a human being, and most so as a candidate who had offered himself for office was against the law. We think it was harassment, we think it was torture, and we think that actions of security agencies that day, including his unlawful arrest and detention and eventual release without charge, was unconstitutional. We are seeking for orders from court. One, a declaration that those actions were wrong. Secondly, we are seeking for compensation, we are seeking for damages. But also most importantly for all Ugandans, we are seeking a declaration that the actions of those shadowy forces who were wearing masks, who were wearing hoods, who were different people in the course of carrying out arrests, that they were wrong, and that the actions of arresting people, also security agencies enforcing the law while wearing hoods and masks, were also seeking a declaration that should be declared unlawful and unconstitutional. So we are also seeking for damages, for the compensation for everything they have suffered, and for costs. And our request to court, because we have a number of cases lined up in the next 2-3 months, we are going to file over 30 cases, because you've all seen the battering, including journalists, have faced in the last couple of days. So our request is that court expeditiously hear these matters, because they touch human rights violations, and if court is to send a message to security agencies as we go in the season that this is wrong, I think expeditious trials, just as the law mandates, should be emphasized. Kati yali lawyer kati nafuka munabyabufuzi kabeeko obugambo wabagamba oyimiriye n'ensajja ne sigala okasobola kooti abadde teyeerabidde gye nno ntandika ne lawyer wange ayiriza nkozeeko kale bwe nze siri munnabyabufuzi, nze ndi mukulembeze bassebo ne banyabo. Bwe bambuuzayo ekibuuzo ssebo nga nkiddamu kuba nze mpulidde nga lawyer wange ebigambo abyogedde bulungi ate abikuba budinda. Ani ate alaba basajja bwe batyoboola eddembe lyange nga bakontana n'obuwaayiro bwa ssemateeka? Gamba ng'akawaayiro namba 24 akagamba nti tewaabeerengawo muntu yetyoboolwa alinnyirirwa eddembe lye atulugunyizibwa, ng'era akawaayiro ako tekalina kukwatibwako ne bwe muba muli mu kaseera ka kanyamberege.
agavubuka gakawuula agambadde agambala agaddugavu ag'ebisa obukookolo nga gagamba gaali gakolera gavumenti kuba ye yagawa emmundu gajjawo ebbeetu eririnyirira eddembe lyange. Leka agasajja ago nga tuyita mu kuwawaabira ssaabawolereza wa gavumenti gabendegere kkooti. Gavumenti yakuno ekomye ejjoogo n'okutyoboola abantu. Nsuubira nti obwenkanya tugenda bufuna. Kkooti yakuno tejja kutunula butunuzi nga balinyirira eddembe lyaffe. Mwebale nnyo through my lawyers, we have already filed a case before this court complaining against the inhuman and degrading treatment that I was subjected to by officers and men clad in black masks, claiming that they were coming from JAT, security organization under UPDF, under the government of Uganda. We are seeking remedies from court, and we believe that the court will find that such actions were contrary to provisions of the Constitution, including but not limited to Article 24